olutalo lwa Dolini Kaba leba Rema na makula nga lutabuse Rema yabona agatakiriza abasajja mukwata ku mubiri Kabaleba nabugana nti gwe wazalira ne kulujja olina abaana babiri mbasajja babiri wazato nafumbirwa lambo tatokiriza abasajja kukwata ku mubiri buli muntu alina defending territory ye bw'olaba Rema kye yayogedde kiri very right ku muzadde ekyokuzaala mbasajja ab'enjawulo tekikuteekawo okuza abaana mu reflection yemu omukyalo omufumbo osaana bakwate nedda. That's why Rema ayina respect mu society yaki yanjawulo. Ne Dolini ayagadde n'abyukira statement eyo adominating banne abakunami kuba yabakulembera nga naye ayagala ateekemu satisfaction ye inti okukunama si kyekiraga kyetuli kiri munda. Dolini tetuli basawo okukebera ekiri munda tugenda nekyetulaba tetujja tambula na gundi zikebera muki munda. Tobanga musajja mugezi yagamba bavumbu obugagga si buli kimu yali tayagala bamutuuseeko bulabe okitegeera abanonyaka mbaga yali kati ye Dolini yategedde nti Rema statement ye emakinga nnyo ki sense naye n'agimakingirako sense mu saidi ye wabula nga kyayagala otegeeza nti wadde bakunama bo naye ate si kyekibali muki mu mutima naye teffe tetuli basawo okukebera ekiri muki yabadde mutuufu yabadde mukyamu yabadde mukyamu obbuukira statement ya Rema wadde nga mutuufu ku saidi ye naye ku Rema kyagezaako okutegeeza wadde ng'olina abaana banjawulo ebyakutuukako ofuna abaana mu basajja ab'enjawulo teyinza kuba reason y'abasajja balala kukwatirira kuweebuula oba naye abaana b'okkula nga balaba akabinako kalengeza. Yes, ndi ku saidi ya Rema. Dolini omuvuddemu omukubye bukubyo. Simuvuddeemu mugeye mutuufu kubanga mbakunami ya defendinze nti wadde bakunama si kyekibali mu mitima nenkuwa reason nti ffe tetulina bukebera mitima tutegeere nti wadde okunama weeyisa buki bulungi naye tetukigaana nti gwe omubakunami oli muki wabula kyetugamba kiri nti Rema as a parent statement ye sigala ki ntuufu tewali lutalo tewalibeerawo lutalo terusobola kubeerawo olwa Kamiliyoni ne Gravity lwe lumu n'olwanita Amonge ne minisita Kamiliyoni ali eno Gravity aliwa ali eno Gravity mugezi nnyo buli waba agenda otta ekiyimbayimba afuna moment ekola ki etambula jenje mu kituli bwe tuba twogera katupa kase mama mia ate n'otugamba jenje mu kituli simanye ennyama y'obunzaali there is a difference naye alabikanga yensibye nnyo ku amanya amawulire Gravity nakyo ekitambula golowooza musiru ye yagenza obbuukira Kamiliyoni akimanyi Kamiliyoni takyali mu mbeera yakulwana okitegeera tajja newaba ayagala omulwanyisa kiyongera kukoleraani Gravity kati akimanyi Kamiliyoni alina stayinga ki quiet nga olaba aganaga ali pirani epasi ayagala epasi ali yakitinga aganaga yakole ki afune mukuba kimanyi epasi tamanyi kukayana kwa kiyaye kajja mukubirayo miki mweyo game kati epasi mugezi asigalayo mu buzannyo bwa Samuzi ne bwa bufuma atya buleeta sente. Gravity omeka mu namba kimbayimbi wa Gravity abayimbi b'amaanyi nnyo bangi akyali walo muteeka mu namba wadayima ye namba ziri wale naye mu 10 anti tesisukka 10 best of 10 okweyita ddembe tulina freedom of speech n'okwasesinga kyeweeyise weekiri. Kamiliyoni yamuwadde namba 38 anti kyenkugambye nti aplayinga kino kyetukola ki kyetuliko anyumira leero n'enkya n'olweggulo onnennindo olulala anyumira music wa Gravity leero n'enkya n'olweggulo n'ennindo oluyimba lw'olulala kati ye yennyini taŋŋanya kwongerayo na luno anti mba n'akaluulya n'ata kati wento wenziwulira yes kati n'ennyimba nga katupa kase mama mia nekolera mali beikali waliwo ennyimba nnyingi nnyo ezireetera Kamiliyoni ne regardless kyovolabanga bintu bingi ebigenda Kamiliyoni naye olw'okubanga ennyimba ze ziri meaningful. This is why abane press conference wait after 20 years abayimbi over the world tebabanko na apisa nungi gendo labe vibes kate munda ala keri bani tebabangako na mpisa nungi gendo labe omuyimbi mu America omutogo bayita 21 Savage utegera living angeri nyalewe liri 21 Savage mukole Kensobi studio akukonerewo
yes abayimbi gangsterism igniting nnyo ba fans kyovola abayimbi abeewombeeka tebafuuka kye baagala kuba ate abayimbi abefujjo ne bakola ki kati kamiliyoni akakavidiyo akafuna abantu bagambye eri yonna mukkaana bagamba naye kamiliyoni watuyambye kuba booda atagulanga ku mmotoka yayinza okukunenya olaba population wajawuddemu naye kati awo musajja wange Bruno K aba ayagala agamba abantu munoonye emirimu mukole ekininga temubiriiko kati kubonna ali ku gudukozi yes naye mmwe mulina odde mulaga nti mukoze eki akuze kuba bwe musigala nga muli kubira enduulu abantu abaganda nsekezi basekera alina kati bwemusekayo nga alaba kikola ki kikola tulina omugamba nti wadde vidiyo nkadde naye ndowooza ogirabye damage gyekola ki nange nze nnyini akamwa koogera nina vidiyo nga mpisaamu amisi kigundu ki amaaso naye buli wenjiwulira mpulira buki kubanga nagenda omutuukirira ngaomusajja talina na kintu kye yali ankoze ate nanjagala nanyo n'akyusa obulamu bwange webagamba wali weeyiya anti kyegana naye oyinza okweyiya longly n'okola damage ahead kyeŋŋamba nga Allen Skin oyinza olowooza sikulinako buzibu sisulayo mu Boston naye kyenjagala okutegeeza kiri nti Allen Skin ojja tukoyagala akalango kako kakoola ezannye wali akavidiyo ng'ogaaya public relations newa market agamba wa market yowayi ojja damaginga ki nze nfiiriddwa obulango ndi mwogezi mulungi naye oluusi ngera nempangulukuka yes nekinfiiriza obulango buki kati ekyoba nava mu t-shirt kwazimpaga nenzirako muki mutayi nkakkanene okugaaya si kubi si asoose okugaya abantu bagayiza okuva mu 60 okiwulira amoti alina nkowe yali agaya amubuuza alabe okitegeera yamumanyi yamuyina naye damage gye weekolako ahead yamaanyi naye nga kutokola ki ate ng'ojja tuuka ng'enduulu zikendedde ng'oweetaaga abantu mwe muyinza olaba molisikirya ng'ategeka ekivulu ne mugamba kyamusaze mwamanyira nnamba z'abiveera naye tunula ku basiponsa molisikirya aba ne basiponsa 8 Stanbic Bank Yunula KCCA Kampalani okitegeera naye omuyimbi n'atuuka n'anoonya akalango ne kabula ng'alina kufuna kaaba abolist okitegeera simanyi agigundi akuleetedde buli muyimbi alina empisa embi ne arrogance mu industry noyinza muwa amagezi njagala muwa amagezi nti bacelebrity bakyusa trend ba LeBron James ba Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi bakyusa celebritism ne bajjawo baliri wine ne system ne tekawo ba Drake abantu abali simple and appealing to the society bwofuuka celebrity ofuuka captive waba fans today ekitaliwo mabega kuba Tupac kati kamera nyingi era olaba ba Ronaldo bateeba n'alekawo abantu bonna n'agenda ewa Mongo bano n'amutwalira essaati n'amuwahaaga to be appealing ebyo ebyokukuba abantu byonna byakola ki byaggwawo Pallaso alina emiwulwa weegiti mukulitisayizinga n'ampitako n'ampayo ne ku ssente anneegezeemu wadde okunsongamu ategeere naye disipulini Pallaso gy'alina yategeera Eddy Kenzo agenda wala lwa disipulini omuntu wenna ng'ofuza celebrity ekiba kikufudde kuba focused kati wotandika okufoka eno Isma nkoze ati toli celebrity okitegeera gwebera focused tekyo kiyambye Kenzo gende waki ewala nga tusojja Kenzo naye gye tukoma gye yaguma mu nsawo tateekamu wadde olwanga nakuwane bw'omusojja tayita nazo aleme naddala afuna kisa nti akuwe bulungi kubanga ne bannanyini TV kati senga Kini Kalisa tajjira musando naye ye nanyini TV abalala naye be basinga ogiwa ekiki gye kigozi w'omulaba bw'osanga Kini Kalisa bw'osanga no Doni Wanyama naye gwe gwe bayisa obuyisi ate nojja ng'oze naggalale no kyakyuseemu ku bulungi yes olutalo wakati wa Namuganza ne speaker lunagwa tewali lutalo mwe muluteekawo speaker tayinza kulwana na Namuganza speaker ali eno Namuganza ali eno balwane bati amusangewa minisita kyeki ku speaker wa parliament please ono namba 3 mu ggwanga ayina self budget akulembera ababaka bonna nga ne Namuganza mwali mbwate balina olutalo tewali lutalo Namuganza divertinga bintu byeyakola ku ttaka enaggulu abisubstituting n'emboozi erirejjula kuba amanyi bannayuganda bakwata mangu omuliro kati ebyembaga y'amagogo ne sipiika mujja bbiwa nnyo obuki obudde okusinga eby'ettaka
okitegeera kati ye n'azanya politics naye nga tumubuuza komiti emubuuza ekintu eki wagaba otya ettaka ly'enaggulu regardless of social media mu komiti yo in fact ku order paper ya leero sensa motion n'abasiri eri ku namuganzo olina tubuulya vamu ebyo byoli mu katemba bye tugamba ne Ssenyonyi muyina semantics wa kamera kuba muli media friendly naye nja kugamba nga byonna biwedde namuganzo genda wali wansalinge speaker has nothing to do with you committee ya parliament weeri abantu mudragging erinnya ya speaker buli muli ayina ekintu adraggingako speaker kifuuke kiki kinene naye nga kino namuganza kyoliko oli ku game nkyamu committee ya parliament eyagala ogiddemu engeri gye wagaba ettaka lyaki lya naggulu yes anti ye munene ye brand ate wona odragging omutono ani anaabimanya atayebwa ate era atamakinga nnyo mawulire nga speaker okitegeera wadde nga wakitiibwa naye era erinnya Anita Amongo yatwerabiza ne Kadaga bye yali akola nze sibijjukira akoze bingi nnyo nkugambye yabitwerabiza yateeka fashion ku parliament najjawo boarding najjawo simanya ebitengi kati naleetawo fashion Versace situina speaker nga ye number 1 fashionista mu ggwanga yes parliament ne wabajja obuzi he represents the parliament mu ndabika mu njogera mu ntunula yatwerabiza n'abalala abaasookawo yeah